Hello people, amanye gabambita kalyango 6. Olwaleero luno ngenda kuyigiriza engeri ey'okutereezaamu kompyuta yonna efunye obuzibu singa kompyuta ebeera ng'esobola okuggulawo nga screen yayo eraga nga bw'olaba wano. Sente singa kompyuta zifuna ebizibu naye olumu n'olemu okifikisi nga n'ogenda wa makanika naye nga tolusi kiba easy to fix. Ngenda kulaga akakodyo akakyasinza okufikisinga kompyuta zonna eziba zifunye obuzibu singa wabeerawo singa osobola okuba nga ekola screen. Akakodyo ke tugenda okukozesa bakayita system restore. System restore y'engeri y'okuzza kompyuta emabega. Tugeze ku ssaawa 3 ez'okumakya yabadde ekola ku ssaawa 4 n'efa. Osobola okugizza ku ssaawa emabega bwe yabadde ku ssaawa 3 n'ebeera nga ekola bulungi nga bwe yabadde ku ssaawa 3. Jjukira ku ssaawa 4 yafudde wabula kati ku ssaawa 3 tugizzaayo emabega n'ebeera nga bwe yabadde ku ssaawa ziri nga tennaba kufa. Okufuna system restore ngenda kulagira engeri eri easy okugifuna. Ogenda genda wano ku start, start button wano mu koona wano woolaba wano awo mu koona awo ogenda genda wandikewo ekigambo system restore. Nawo kiteekeddwa okujja mu bisookedde ddala nga bw'olaba system restore yeeyaawo kijja kujja kifaananako bwe kityo. Kikirikingeko mangu nnyo kirodinge. System restore should begin. Now singa kompyuta yo tetuuka wano, singa kompyuta yo tetuuka mu kifo kino, bw'etuuka wano ng'erina by'ereeta ebitali bitafaanaganako na bino, kimanyirewo nti kompyuta yo terina system restore. Oba teraga bino, teraga system restore, teraga budde bw'oyinza kugirestowalingako, kimanye system restore teriko kompyuta yo neera akakodyo kano tekasobola kukola. Wabula ngenda kakulaga engeri y'okussaako system restore so nti ekizibu kirituuka ku kompyuta yo oba nga osobola girestowalinga bw'oba nga obadde tolina restore. Bw'obanga kompyuta yo ebadde erina obuzibu n'otuuka ku system restore ng'ekulaga ennaku z'omwezi bwe ziti, buno bwe budde bwe yasembayo okuba ng'ekola bulungi, ennaku z'omwezi zizo eziwandiiseewo. Kino just nkitadde mu buteesi kukola video wabula nga si kituufu, naye yejja kuba ng'ewandiikawo restore points entuufu. Tugeze eno restore point era ejja kulaga n'akagambo recommended restore okulaga nti restore point entuufu oba ye kompyuta wejjukira ebiseera bwe yasembayo okuba ng'ekola bulungi. Singa eba ekulaza ekintu ekyo, just click next. Ejja kukuleetera akantu akafaananako bwe kati nti disk C kusiye system okubeera Windows. Just don't worry about kibi egenda okulaga. Nyiga finish. Nawe nze sigenda kunyiga finish olw'okuba nga saagala kukola system restore wa kompyuta yange, naye nga ekyo bwe kiggwa butereevu kompyuta eteekeddwa okuddayo. Singa emaliza system restore negamba system restore was not completed successfully, gidde mu buto nga video eno wenagitandise, eteekeddwa okufikisinga ekizibu ekyo muki ey'okuteeka system restore ku kompyuta singa. Alright, so tugenda mu maaso. Okay, katukomyewo. Oyagala kuteeka system restore mu kompyuta oba osanze kompyuta nga terina system restore, ngeri y'okugiteekamu yeeno. Genda wano wandika ekigambo system nga buli we twakoze mu kompyuta yo, ekuleetere system restore. Kijja kudependinga ku speed yange yino wano. System restore yineze kati ndowooza nga bw'olaba kyenadde nkugamba, singa kompyuta yetuuka mu kifo bwe kiti, tugeze badde efunye obuzibu n'ogezaako okukola system restore n'egaana ng'ekulaga akantu akalo erya, kitegeeza kompyuta yabadde terina system restore era bw'ebanga ebadde efunye obuzibu tosobola gizza mabega. Kakati nze nkulaga bw'obanga kompyuta yabadde terina system restore naye ng'osuubira eyinza okufuna obuzibu mu maaso bye bujja. Akakodyo kano wali badde okakola, teeka system restore mu kompyuta yo ebe nti bw'erifuna obuzibu osobola ogizza reverse. Kati ngenda kulagira engeri y'okuteeka system restore mu kompyuta yo. Ogenda wano eno ku start, awo nzoominga in olw'abantu abantu abalina obuzibu bw'amaaso. Start, ogende ku computer, teekeddwa okubeera waawo eyo. Ojja kugenda right click, my computer, you just have to right click n'ogenda ku properties. Properties ezino wano ojja kulabawo ekigambo ekiriko system protection ebbali. Screen eno ndowooza ogiraba, wabula wano ebbali wano ojja kulabawo ekigambo system protection. Bw'onoogenda ku system protection eyo ogenda kweta disks eziri kompyuta yo, ziraba noonyaako okuli local disk C system yeyo kadi weetaaga okukola ku restore. Local disk C system
onoba ogifunye ojja kusanga eri off ya genda ku configure kigenda kubeera wansi awo nga bwolaba bwonoba okinyizeeko egenda kugamba turn olaba ekuleta options 3 esooka restore system setting and previous version of files endala only restore previous version of files ojja kuteekera ku option esookera ddala restore system settings and previous version of files eyo ojja okuklikingako then bwobanga omaze okuklikingako wansi waneeno ojja kulaba maximum usage kitegeeza nti oyagala system restore ecreating gigabytes mmeka ku computer yo nti buli lwekola system restore oba buli lwetereka embeera ennungi computer yasembeddeyo kuba walungi bwetereka ekintu ekyo ku computer kirina space gyekira ku computer yo tokicreatinga nga kya space nene olwokuba ki bw'oteeka ku gigabyte 2 ekijja kulya gigabyte 2 nti zina kyezikuba ku computer creating gigabyte nga 5 I recommend gigabyte nga 5 kyambe computer yo eriba ofunye obuzibu eyange ntaddeko 3 naye nze nkitaddeko lwakuba ndi mukola video so bw'omala nyiga apply bw'omala onyige okay actually naye kanyige kuba mbadde nagitaniza okukwata enjetaaga ekyo nga kiwedde nga wano ojja kunyiga okay then ekyo bwe kiggwera ddala exactly engeri y'okutereezaamu computer nga efunye obuzibu ebanga tebufunye engeri y'okuteeka system akakodya kenkuyigiriza kateekeddwa okuba nkakola bulungi bekagaana okukola then computer teriyoka eteekwa kuba erina ekizibu